Oli otya mukwana? Ana ndi bulungi Joe, how are you? I'm okay. Aminga akanyiriro ka kyasa. Ekitiibwa kya Mukama. Twawuliddeko eyo munete tujja kulwisa. Ebigambo ebyo nga bitambula nti nno taata waffe yazze, omwami yazze, lake lwe luyimba kanokozze. Wawula bannange olimo lwali mwaluvunula dda. Anyway, obudde bwonna bwe kasobira nga mpita Kigozi. Omanya sawa yonna. It's coming anytime. Omuyina wamufunya ali atya. Ngo bulijjo manyi sirina. Kyokka Joe nsibako egundi. Bulijjo manyi sirina mwami. Gw'olina muwala wange. Bulijjo manyi tolina taata. Bulijjo mmanyi naye abantu baagala kutegeera. Naye abantu bange bategeere nti buli mukyala omulungi abeera n'amwagala. Amiina. Bwebeera mukyala mulungi, weeyise bulungi, wekuume, ojja kufuna akwagala. Era nange mundaba ntambula bulungi, ndi mukyala wakuvunaanyizibwa, ne respectinga, ntya Katonda. Mwena amafuta tukyali mu Gachozen naawe. Kaleka kasooka kanyumirwe mpaka kugomba. Ebyange bigenda kujja. Kati mu kaseera kano ekimpuuba, kulaba nga Chozen emikolo gyonna giri fine. Kati after Chozen, then tutandike Mary. Chozen weri mikolo wakati naye. Wakati ndi mperekeze tuntuntulu. Naye ng'okimanyi nti waliwo abamukonjereeyo abamu ne bamugamba omwami biki omwami wamubbye omwami agenda kulekawo biki. Tebamubba. Teriyo omwami gwe babba. Era buli ali eyo ng'omanyi bakubbako omwami wali kubba wa munno. Nabeka kutwala ba mansion ne batugamba yabbata omuntu waffe yagizimbye oba gwe kennyini. Omuntu waffe kati mumbuuza biki ogambye yabbata. Ekyabata kibaako erinnya lye. Katonda yagereka ebintu. Ekyange kibaako erinnya lyange. Ekikyojjo we kibaako erinnya lye. So n'ekyomuntu kyali bakoze era kirabika nti omuntu akikoze. Omuntu ayinza okuweera mukyala we ekintu munzikiza. Osuubira jingira ddi kale tunogolere onaatuyita. Ngenda kubabuulira naye nga gyeri tebabalimba. Nnyumba ya kabi nnyo nnene. Kalina ya kabi. Naye eddalo eryo lyokola, effujjo eryo lyokola. Si ddalo n'omunayi. Ate by the Joe, bwe njagala obuulira abantu. Mu bulamu bwa Bato obwa bulijjo ali ati. Okitegeera, nze nina ensonyi nnyingi nnyo, ndi mukakamu, njagala abantu, njagala okulaba abantu nga bali happy, kubafumbira, like kufaayo. Siri mulalu naturally. Naye bwe mbeera ku stage ddala nange simanyi kyennyambala, sijja balimba. Nange neetunula ku video ne ŋŋamba Bato oli wakabi. Like nange kinyumira ekiwala ekibeera ku stage. Apart from ono namakula. Kiri ekya stage boy kinyuma. Eribata music tusuubireyo kuba wali okomye ng'okoze auditions ng'era oyagalayo abaana okuzanya byakomawa yibana. Auditions twakola za movie. Tetunabakola auditions za music. Nina ekirooto ky'okuzaawo band era obudde bwonna nkisuubire. So auditions eza music tujja zikola nga tumaze okusetinga band yaffe nga bwe twagala ebeere MBM band. Tuna movies nyingi. So olw'demand y'abantu tuzanyireyo ku movie, tuzanyireyo ku shamsa, tuzanyireyo ku ki, ne tusalawo tuyita auditions ezera abaana tukyabeetangira ddala tugenda kutandika shoot. Nange tulina 10 years of Mary Butter next year. Katumale okuva mu campaign. Tubadde tulowoozaako ku Valentine era kyensuubira nti obudde bwonna ngenda kuba mbabuulira 10 years of Mary Butter. Kuva eri ku disappointment paka ku bimuli album.